ekintu ky'olina oba okivuluga ekimala n'ekigwawo. Omuyimbi Pallaso avuddeyo ku nsonga eziri mu kutambula eza muganda we ne mukyala we Sandra Teta munnange oluvannyuma lw'okulwanagana esayidi eno. Byengenda okubeera nno nga nkutuusaako kosaate ekiri wali munnange ate ku kitebe ekya NUP Makerere Kavule kiri mu kusindogoma anti munnange bali mu kwesetingira ziyite zi nomination esayidi wali munnange ate Bobi Wine bampita Jaminati sinza ku Jaminati Yogi kansooke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonnaba kusubscribinga osubscribinge kosaate n'okulayikinga video nti Pallaso avuddeyoko wali ku mukutu ogwa TikTok abadde live awo munnange. Naye nno jjukira nti nno bino byonna bibadde biti nga muganda we Wizo gye buvuddeko babadde nga bakalwanagana. Ojja bunyambe omukazi yantomera tanzijanjabangako yadde n'okugulu okugulu kwokokka omukazi musanze mukubu omukazi kyankola omukazi anzita bambi fuluma ogende wammwe Sandra fuluma ogende ne mukyala we munnange ate Sandra Teta. Bingi nnyo ebibadde byogerwa esayidi awo ku social media nti abantu bano munnange wayinza okubeerawo ko omu ajja okutta munne munnange oba oli awo esayidi bibadde byogeza abamu obwama. Kakati nno ku sayidi y'emu ne muganda wa Wizo Pallaso waviiriddeyoko abadde alina oluyimba munnange ate lwayimba naye munnange simanyi oba abadde ategeeza ki oba abadde ali mu kuyimbira ani. Ekintu ky'olina oba okivuluga ekimala n'ekigwawo olwo n'opapa ne wejjusa nti siŋŋaana kifaako wenzijukira ebiseera ebyo amaziga ne ganyunguka wandazadaza nnyo ndayira siri kuddira ne bw'olikola otya wampisa bubi nange ne nkukyawa ebyo kuluma omutima olukedde nabikowa nange ne bw'olikola otya. Bw'atyo nno munnange bw'avuddeyo n'ayimba akayimba ako nga bw'owulidde esayidi eyo. By the way live gy'abaddeko ebadde ekutte akati ku mukutu ogwa TikTok esayidi eyo. Kakati nno kankwongereyoko wali era nga nja kuba nga nkuwa update yonna enaafaayo munnange ate ku muyimbi Wizo kosaati ne Pallaso esayidi eyo. Kankwongereyoko wali kansuke nkutegeeze nti nno ekibadde wali ku kitebe ekya NUP munnange bali mu kwesetingira nomination. Abasobola mujje nate kubanga gye tugenda okubaweera message enkulu ey'omukulu munnange ate Bobi Wine abaddewoko ku kitebe wali naye nga omuyimbi King Saha naye alabiddwako munnange. Alabiddwako ku kitebe ekya NUP nga boogezako okulaba akatambyako abadde atuuka munnange era mpozi ne ku sayidi y'emu n'amiitingakokko ne ku muganda wa Waiswa mulongo munne nga boogezako okulaba nga just nga bali mu kuwayaawayamuko munnange ate ku luboozi oba oli awo babadde banyumya ku ki munnange nze naawe naye nno actually kansooke nkuweekokko olabe embeera nga bw'ebadde wali mu kifo.
basobodde munnange ate okutwayizaamuko akadde omukulu munnange ate King Saha kw'ossa ne muganda wa Waiswa essayidi eyo. Bwe nti nno munnange ate bwe nkoze kakasa nti nno gwe kasita obeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna bituleke tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaaba efaayo munnange essayidi eyo. Nzikiriza ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso awo n'ebirala.